Olwokubiri lwa ssabbiiti eno ab'ebyobulamu empigi basisinkana abakulu b'amasomero ag'enjawulo naddala ga primary ne bannaddiini okukkiriziganya ku ky'obutasimbira kkuuli nteekateeka y'okugema abaana ekirwadde ky'olukusense. Kino kyajjawo oluvannyuma lw'okubalukawo kw'ekirwadde kino mu disitulikiti eno. Wano empigi twafunawo outbreak n'olwekyo abaana bonna abali wansi w'emyaka 5 tugenda bagema measles okubatangira baleme kufuna bulwadde. Kati olwaleero ab'ebyobulamu basitukiddemu okutandika ku ddimu lino okugema abaana mu masomero. Bazze okulonkingira wano okugema okugenda mu ki? Abaana abagemebwa beebo abali wansi w'emyaka 5. Bano batandikidde ku ssomero lya Mpigi Umeya era nga basoose kusisinkana bayizi okwogerako nabo. Twagala mugere balwadde, obeera oli mulwadde n'obwongo tebukola bulungi. Wano adiisi wa Mpigi Amos Kigozi Sempala wasinzidde n'awakanya ebyogerwa abantu ku ddagala lino. Life expectancy mu Uganda yeeyongedde nnyo. Buli omuntu yafiiranga ku myaka nga 38 naye kakati on average tuli above 60 okulaba nti bannayuganda tugezezzaako okulaba nga tugema endwadde ezisobola okugema. Era alabudde omuntu yenna anaagezaako okuvaayo okulemesa enteekateeka eno. Lwobeera nga ozannyira mu nteekateeka za gavumenti waliwo amateeka agakuvunaanibwa. Secondly, n'okulagajjalira obulamu bw'omwana wo nakyo si kyekyandibadde kiki ekirungi ennyo. Naye nga tetunatuuka ku ebyo tukkiriziganye abaana baffe bakole ki bageme. Era nga ntambula omwezi guno gwonna wa Novemba era nga bakulu baffe ababasawo baffe gye bali mu magombola gonna bagenda bagema abaana ku masomero n'abaana abali ewaka bakubasanga waka ku wiikendi abageme. Tuliza abazadde baffe bonna bange muli abaana baffe mu mawulire bagemebwe temubakweka eddagala sibbi. Akulira ebyobulamu mu Mpigi Joseph Batte atubuulidde lwaki ku mulundi guno abaana babagemye mu mwezi gwa 11. Olunaku minisitule y'ebyobulamu ze yateekawo eziyitibwa Child Health Days. Ennaku zino zibeerawo mwezi gw'okuna n'ogw'ekkumi. Guno omwaka ogw'ekkumi tetwasobodde zikola ne tuziteeka mu mwezi gw'okkumi. So mu masomero gonna mu byalo byaffe gye tubeera abasawo baatuuseeyo olwaleero nga bagema abaana baffe. Bannabyabufuzi basabiddwa okujja okubalaata mu bulamu bwa bannayuganda nga babawaganyaza obutakkiriza kugemesa baana baabwe.